Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Kansooke okulamusaako muganda wange gwe benna ampuliriza. Olunaku olwaleero essaawa zino zino ziri ssaawa 11:19 ez'olweggulo era olunaku lwakubiri nnaku zomeza 26 Novemba. Mbadde ninako gyenva eyo nga nina bye ndowooza wano okusinziira ku bantu be mbadde njogerako nabo nga baŋŋamba nti Besigye ali mu bubadi, ebya Besigye bya bubadi. Naye ndaba nga kyamakulu nnyo okujja okubeera nga oba oliawo ntangaaza ku nsonga eno. Lwaki abantu balowooza nti Besigye ali mu bubadi? Nze nga Uganda Atalaaju ekituufu kiri nti nze sinsuubira nti Besigye ali mu bubadi, naye waliwo ensonga lwaki Besigye abantu balowooza ali mu bubadi, era nga oba oliawo ezo z'ensobi ezaakolebwa Besigye okubeera nti abantu bwe bati bwe bakiraba ekifaananyi kye bamulabiramu abamu, era bwogera ku mutimbagano abamu nga bagamba nti Besigye ali mu bubadi. Nga bw'owulidde akatambi akaawo kensoose okukusampulingako katono, era nja kuba ndowooza nkumalirayo, naye nga ekyamazima wano mu Uganda wayinza okuba tewaliwo opposition figure yali agabanya emiggo gya Gen. Museveni nga Dr. Kizza Besigye. Besigye ekyamazima ayagala okununula eggwanga, kubanga bwemba nga nkuba ekifaananyi mu bigambo bye ebikadde n'obusungu bwazze ng'akozesa, mujjukira bulungi nnyo ajja kgenda kwegamba Besigye olaba nga mu butuufu ku mutima gwe waliwo ekimuliko, era nga endowooza ze si za mubbo bali be tumanyi obulungi. Besigye si wa mubbo. Besigye, Otafiire, Nyakairima, Omugenzi, abo bonna abazze bafuna ebizibu, kubanga olaba ne Otafiire naye avaayo n'ayogera byasanze mu ngeri kwegamba eraga nti kituufu omusajja ono alabika si wa mubbo. Kale kwegamba Besigye nga bwe nkutegeezezza ne gurupu ey'abamu si ba mubbo. Enjawulo eriwo nti ate ye Besigye kale nti yabawasaamu. Naye nga gwe muganda wange mpuliriza, bali abasajja basosoze ennyo, era abo abatali ba mubbo bakimanyi, era bwe babeera boogera enjogera yaabwe ogiwulira, kitegeeza nti nabo bennyini bakimanyi nti eri munda beesosola nti babasosola, era balina we bakoma, balina we batabakkiriza kusukka. Wabula ekibuzo kiri nti lwaki abantu balowooza nti Besigye ali mu bubadi? Lwaki abantu balowooza nti Besigye ali mu bubadi? Ekituufu nga bwe nkutegeeza nti si bubadi, era ngenda kuwa ensonga lwaki si bubadi. Naye Besigye ekyamukola obubi mu bigambo bye ebyasooka nga Bobi Wine yakajja okuyingira ebyobufuzi byali a bit negative, era abaana abawagira Bobi Wine banyiiga. Ate naawe okimanyi nti omuntu bw'akunyiigira oba omuntu akunyigidde si gwamubuulira, bw'aba akunyiigira. Kati yensonga lwaki okiraba nti abaana babeera boogera ebintu ebyo, bajjukira ebigambo Besigye bye yayogera. Kansooke nkuwa obutambi buno bwe nagasigase okuva mu nsonda ez'enjawulo ku mutimbagano. Tusooke ate tweyongereyo, ndowooza tufune ekifaananyi ekituufu. Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Bobi Wine afuuke president, kubanga ekyo era ndowooza waliwo abajja kugezaako okukimuteekamu. Kati olina support, olina abantu, n'olwekyo genda gwe tutwala gwe
abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwa kansala afuneyo omusaala akoleki bagambanga nti eryokanga n'etonya nze ne bagamba wano nti FDC oyo first of all musajja mulwanyi munaluweeru munansiko ode ninkugamba FDC is a reserve force ya movement ya NRM nakibagamba dda wano amaloboozi gatandika kuvaayo wano ejjinja awulidde bagamba okuwa basaali wakirowani owa movement yali kayija teyali vyesi kakani nono statement gyayogedde kyetegeeza tosobola kuwangula Museveni olina kukola nga byenkola opposition ya wano yetaddewo Museveni mukulaba okuko Bobi Wine ali ku mulamwa ebigambo Besigye byayogedde olowooza yabadde singa tali ku tamuza mulaini singa tali ku mulamwa nti Besigye taliiwo yamugjeewo completely doso yamukuba ebugiri kuno kugenda kubeera kuwuttula Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi era gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bweno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments wetuli okuweereza n'essanyu. Ekituufu kiri nti mu kiseera ekyo Besigye teyalimba. Akalulu tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni tasobola aba tewali ngeri yonna akakiiko ka byakulonda gye kayinza kubeera nga kalangiriramu Bobi Wine nga Museveni yabawa emirimu era nga yabalonda. Bobi Wine naye kennyini waali awo akimanyidde ddala era ne Besigye azze nga akyogera kale ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Nga mumaze okuwulira ebyo sigenda kubanga mbikuddiramu naye tukimanyi bulungi nnyo Gen. Museveni yavaayo n'atukakasa nti ye FDC agirina mu ngalo ze ttaano era akolagana nabo UPC, DP okuleka nti Nuupu yali ekyakoze ekyamulemye n'ebibiina ebibiina ebirala byonna bijjema byani byonna yabizingirawo n'agamba nti akolagana nabyo naye Nuupu yokka gye yanokolayo n'agamba takola ki tannaba kubeera ng'agifuna bulungi naye teyali asindiseemu abantu be era twamulaba mu campaign za 2021 ng'agamba nti ebisajja bye nga bimpuuga mu biwe kubanga ebyo bintu byange oba okitegeera era essaawa eno ebyo byonna bigenze byeyoleka tewakyali bibuuzo byonza kubuuza kati FDC yonga FDC kitegeeza nti yali eyolekedde okufuna obuzibu nti mwali mulina okuvaamu omutima ogwa true revolution oba revolutionaries abaali abaddala era y'ensonga lwaki okiraba nti Besigye bajja bamusenda nga bamugobaganya paka bwe yakola ekiwayi ekiki ekyekatonga era ekyo kyongera okulaga nti waali wafunyiseewo obuzibu mu FDC nti waaliwo abaali balina endowooza endala nga n'abalala tebakkiriziganya nabo butereevu newankubadde nga bakyalinamu omutima guli ogwa FDC nti kyekibagattira wamu ate batyo okusattulukuka era mu mbeera efaanaganako bwetyo nti tulaba nti abaagenda ne Besigye mulimu abatuufu n'abakyamu
mwe bali abatuufu n'abakyamu nga bo baagala enkyukakyuka n'abalala nga baliyo bubeezi naye kwegamba ekizibu ekiriwo nti Besigye abantu baali nabo ebintu byabwe bibuzaabuza oyinza okugamba nti naazina obulungi atukeseya n'ava mu ddiiro nti FDC yazuka nezina amazina negateeteebula ne tugiwagira era neegenaga efuna ebizibu nga tulaba ne kitegeeza nti kye baali balina okukola kwe kukkiriza nti amasannyalaze gabavuddeko gashifutinze gagenze ku muntu omulala kati nga bo oba ba true revolutionaries baali balina okukitegeera nti ddala mu butuufu amasannyalaze gatuvuddeko gagenze gashifutinze naffe katukkirize nga amasannyalaze bwe gava ku baseya ne gajja ku Besigye kitegeeza kati gavudde ku Besigye gagenze ku Bobi Wine naye ekizibu kulemerako ng'ate tebalina kiddako beetaga kuddamu kwezimba buwezimbi buto bamalirize ebizibu byabwe bye balina n'abenajja nankumbi naye nga bakimanyi bulungi nti driving force yeeri eyeekamokya mu kiseera ekyo kati essaawa eno eyeekavule ekyo baali balina okubeera nga bakitegeererawo naye oba oli awo bakitegedde luvannyuma oba okuvaayo kwegamba okukyakenolejinga nti ddala mu butuufu kubanga ye Besigye agezezzaako naye ate basajja baabamu nga boogera ebitakwatagana olumu nga Ssemujju bino byenjogera gweoyinza okugamba nti nina bukakafu ki naye mujjukire bulungi nnyo bw'oba ojjukira mujjukire nti abaana baali bataddewo okwekalakaasa ate Besigye ne banne ne baleeta red card nga balinga abaagala okubeera nga basaabulula ate bano kye baali baleese okitegeera abantu Besigye baakola nabo kati nga mukaaku bano baliko question marks nnene nnyo ekyo teri atakimanyi kwegamba nkuwa ebyokulabirako lwaki abantu babuusabuusa ne balowooza nti nno ebintu bya Besigye bya kabadi ate nga si bya kabadi nti ye Besigye nga yingera bwolaba Bobi Wine nti alina abantu bakolagana nabo naye ate nga bakyamu kati mpuuga wuuyo yavaayo naye ate yali akolagana ne Bobi Wine tekitegeeza nti Bobi Wine ate ye talina mutima gununula ggwanga wabula nti naye ng'omuntu oba oli awo nti ajja atomera enkonge bagamba tumala kwikoona ne tujjukira okukola ki okubuuka kati ne Besigye bwatyo bwali nti abantu baali nabo kati nga bamukaaku baliko akabuuza kanene nnyo Besigye jjukira nti yatereka ssente ezaavaako ebizibu mu FDC mujjukire bulungi nnyo yatereka ssente ezo ekyo kati muganda wange okinnyonnyola otya ne bazisirikira ate nga bakimanya bulungi nnyo tizisobola okuvaako obuzibu naye era nga bekugambye nti olumu oyigira ku munno nti waliwo abaagamba nti kakati Nuupu ekoze ensobi okubeera nga eyogera ku ssente eza mpuuga 5 bwe baali badde bayigira ku FDC Nuupu ne bagamba ekyo okusirika kyali kiyambye ekibiina ki kyali kiyambye DP oba FDC kubanga FDC mu kusirikira ssente za Museveni we waava obuzibu kati ffe ekibi kigwana wala katukigaanirewo nga lumu ekizimba tetugenda kukisirikira katuginyige era ne bakikolerawo naye jjukira nti Besigye ssente ezo yakimanya bulungi nnyo ziva wa Gen. Museveni n'azisirikira ng'atya oba oli awo okubeera ng'ajabya abasajja be ng'akugamba ekintu kitegeeza nti yalina abantu munda b'amafaabi n'abalala bonna ba Muriati nga bo already Gen. Museveni beyenyumirizaamu naye ng'ate be bali mu buyinza ate Besigye ng'ali eno kugamba talina nnyo kyakikolera wabula nga ali Katonga akyalinze kusalawo busazi bwakyabirowoozaamu nkoze ntya kitegeeza ng'ali mu confusion naye kati ekyo tolina ng'ejjo kinnyonnyola mu bantu kuba abantu bo baba bakyalina kalinki ako ate jjukira nti nno Besigye yagenda okuvaayo kwogera ku ssente ezo kumpi nga wayiseeyo emyaka 3 mirambirira kati ekyo abantu tolina ng'ennyonza kibamatiza Besigye jjukira era ng'akimanyi bulungi nnyo nti Amuriati afandingibwa state era sitiru yamutambulirako okwo mu kalulu ka 2021 kitegeeza nti bwali buwagizi eri Amuriati
bwe kiba nti zaali ssente ziri z'amaanyi bulungi zezaava yali ena kuzeegaanirawo n'amuliyati n'atamusapootinga mu kalulu ako kati kyalibadde kivaayo evidence ng'evaayo nga tumaze okubeera nga tubitegeera nti nze nabigaanirawo naye baagenda okukyogerako after 3 years ng'already bagezako kubikkirira kuba nange kennyini Bobi Wine ng'ayogera ku byampuuga n'asooka kutya niŋŋamba kati ate akoze ensobi bwe babaawo abalala ate already nga nabo baalya mu paalamenti naye muganda wange abaana baamalako bo gwe ne bwogezako banoonya mu buli bw'enguzi tojja kubafuna kakati Besigye nga bwe nkugambye nti yatambulira kwa Muriat kwegamba ng'oyinza okugamba nti kale oba nga omuwagizi w'ekibiina ky'FDC naye yali akimanyi bulungi nnyo nti nno Amuriat tasobola afuna yadde n'obululu emitwalo 2 ng'akimanyi bulungi nnyo nti atalina masannyalaze kati nga bwebuuza nti yali afaaki kubanga eno eringa liri nti Besigye naye yajja buzimu makkati waliwo abaamusookawo era waliwo enjogera eri Haaji agambye singa teyali Haaji Nassantege Ssebaggala nti Besigye teyalifunye buganzi bwe yasookerako naye bbugumu yalijja kwali Haaji Nassantege Ssebaggala kati naye yalibadde akitegeera nti kati Bobi Wine wuunaze ate baali bakolagana bulungi nnyo yali amusapootinga yalibadde agamba bugambire wuuyo naye kati akatambi nga bw'okawulidde nti n'ebyo ebigambo abantu bajja binterpretinga bulala nnyo naye bino byonna mu kumaliriza njagala okubagamba nti okukwatibwa kwa Besigye nga bwe mbagambye nti si kabadi bino era mbyesigamyako kubeera nti ngera bwe mukimanyi nti omutamivu tabagambwa Muhoozi obusungu bwe yalaga waliwo ekigenda mu maaso bwe yalaga kwa Ambassador Pope ng'amaze okuwandiikira General Museveni ebbaluwa nga bamuwandiikidde Museveni bamugamba tegenda ku kisanja kya 7 togezaako ffe tukulabudde Muhoozi obusungu bwe yakozesa bwali bulina kibulaga ate ekigenda mu maaso kinene era nga nabo oba oliawo tebakitegeera bulungi nnyo kwegamba butya bwe kigenda kubaluka babuliddwa ekyokuzzaako bwe busungu anti bagamba w'empaka akunama 2 waliwo obunkenke era bo bakimanyi bulungi nnyo nti ebintu biyinza okuba nga mu maaso awo biyinza obutatambula bulungi nnyo nze okusinziira engeri gye ndabamu ebintu bino era nga kino nkyesigamya ku ki tulaba deputy spokesperson owa State House Faruku Kirunda yapositinze ng'agamba nti Besigye yalibadde asiikinga presidential pardon kiraba naye ng'ate gye buvuddeko tukimanyi bulungi nnyo nti babadde era nga amawulire gabadde nga gajja galaga ag'omunkugu nti bajja kugezaako okubeera nti nno abo be balabanga aba opposition figures ab'amaanyi bagenda kubateekako egy'obutujju bagenda kubateekako emisango gya treason bagenda bateekako emisango gyonna egy'okuyeekera gavumenti n'ebirala byonna okusobola okubeera nti nno babajja mu kibalo kubanga bwe bakuteekako emisango egyo kiba kitegeeza nti babeera bakujje mu picture mujjukira bomu bwe zaabwatuka ewa Digida enanga yavayo n'agamba nti nno balina omukyala gwe baaleetaawo n'agamba nti nno abantu twabalabye nga bambadde essaati za people power naye ne babifeede nga mangu awo ne bitagenda wala kati bw'ogatta ky'abaana ba Nuupu be baakata bano political prisoners olaba nti babataddemu amaanyi ne ssente bamawodiini olaba bawa obujulizi ku TV nga bakakasiza ddala nti ddala kituufu baali bafandingibwa era nga baali balina kwenyigira mu bikolwa byakuggyako gavumenti kati Faruku Kirunda mu kwogera kino olaba nti kitegeeza nti gwe kkiriza Museveni akusonyiwe bakukwata ne bakunyigiriza kati nga Besigye bamukwate bamunyigirize Besigye amusonyiwe Museveni amusonyiwe singa kibadde nti baagala kuwa maanyi Besigye ng'abantu abwe bwe balowooza
statements ngezo tezalikoleddwa naye onagamba nti nno koti masho yaniwakubadde mugiyisaamu amaaso omugamba mbu nno siteri mu mateeka naye ate erina abantu betrayinze wabula mwekimuba mukola mutegeke bulungi nnyo okusaba bbeero yammwe mu mateeka ngaera bwe kikolebwa bulijjo wamu n'okusiikinga presidential pardon nti Museveni amusonyiwe mbw asabe ekisonyiwo okuva eri Gen. Museveni kyekitegeeza ki okusaba ekisonyiwo kiba kitegeeza omaze okukkiriza emisango era teri ayinza kuddamu kukkiriza nti weesimbewo nti oba obeeko ekintu kyoyogera eky'omuggundu kubanga already oba wakkiriza dda wali oyagala kujja ku gavumenti ate already Gen. Museveni yabalaga nti gavumenti bagironda mu mateeka yalangirirwa mu kalulu nti nno electoral commission yalangira twagenda mu kalulu tokakuba 221 kati oyagala kujja ku gavumenti eyo ekintu ekimanya amateeka sigenda jjo kweyongerayo ku nsonga eno naye nga nze bwentyo bwendaba ebintu nti Besigye abantu batambula nabo ate era nga tosobola kubeera nga tolina abantu bakukkiririzaamu bw'otambula nabo tojja kuditamininga nnyo Katonda atukweka emitima nti bano balowooza ki jjukira nti yava nabo mu FDC abamu batuufu abamu si batuufu nga era bw'olaba mu Nuupu nti mwebali abatuufu n'abatali batuufu ensolima ziri buli wamu nti wabula kikyuka butuusi kiseera eyo neezuuka nti eno nsolima neeno nsolima naye nga ekituufu kiri nti Besigye abonyeebonye nnyo mu sitwaga era akubiddwa emiggo miyitirivu nnyo naye nga kirabika nti engeri gye yajja n'ava mubali yakitegeera nti siri wa mubbo n'ajja okuvaayo era bateekubbanga nabo munnange Gen. Museveni nga bw'omumanyi abeera akuzizika emiziziko buli kaseera akukozesa ensobi era okukakkananga abantu bakitegedde ngera bakitutebwe batyo nti okolagana naye ate Museveni akimanyi bulungi nnyo nti naye kennyini waali awo nti alinga butwa nti abantu kasa bakitegeera nti okolagana naye ng'olwo bakwesalako kati weebuuze nti kati bwekiba kitegeeza bwe kityo nti abantu bakwesalako ng'okolagana ne Museveni ate kati kijja kityo okuba nti akalulu agamba nti abeera akawangudde nti alina obuwagizi ng'ate abantu bwe bategeera nti okolagana ne Museveni bakukyawa yensonga lwakyo kiraba nti Bobi Wine yavuddeyo mangu nga bakakwata Besigye n'ategeeza eggwanga nti ng'akimanyi bulungi nnyo nti singa akireka obulesaawo mu bbanga buli omu agenda kubeera ayogera kiki naye bw'avaayo n'akakasa nti abo bonna abakkiriza mu nkyukakyuka babeera bajja kukitegeera nti awo waliwo kye bayita diversion era bino byakwegendereza si byakumala gwogera gwe n'okkira omutimbagano n'oyogera byonna by'osanze sigenda munnange kusukkawo nnyo wano naye nga nze eyo yebadde endowooza yange era ebintu bintu bwe mbiraba akuume